Essuula ey'okuna. Awo Erifaazi Omutemani n'addamu n'ayogera nti, omuntu bw'anaagezaako okwogera naawe onoonyiiga, naye ani ayinza okuzibiikiriza obutayogera? Laba wayigirizanga bangi era wanywezanga emikono eminafu, ebigambo byo byamuwaniriranga oyo eyali agudde, era wawanga amaanyi amaviivi agaddirira. Naye kaakano kituuse gy'oli n'ozirika, kikukomako ne weeraliikirira. Okutya kwo Katonda si bwe bwesige bwo, n'amakubo go amagolokofu si kwe kusuubira kwo? Nkwegayiridde jjukira, ani eyali abuze nga taliiko musango? Oba abatuukirivu baali bamaliddwawo wa? Nga bwe nalaba, ababaka bali obujeemu ne basiga obuyinike era bibakungula. Bazikirira olw'omukka gwa Katonda era bamalibwawo olw'okuwuuma kw'obusungu bwe. Okuwuluguma kw'empologoma n'eddoboozi ly'empologoma enkambwe n'amannyo g'empologoma ento gamenyeka. Empologoma enkulu efa omuyiggo nga gugibuze, n'abaana b'empologoma ne basaasaana. Kale ekigambo kyandeeterwa kyama, n'okutu kwange ne kutoola okuwuuma kwakyo. Mu kulowooza okuva mu kwolesebwa okw'ekiro, otulo otungi we tukwata abantu, entiisa n'enkwata n'okukankana, amagumba gange gonna n'okunyegenya ne ganyegenya. Awo omwoyo ne guyita ku maaso gange, enviiri ez'omubiri gwange ne zinva ku mutwe. Gwayimirira buyimirizi, naye ne siyinza kwetegereza bwe gufaanana. Ekifaananyi kyali mu maaso gange, waaliwo okusirika, ne mpulira eddoboozi eryogera nti, omuntu afa alisinga Katonda obutuukirivu? Omuntu aliba mulongoofu okukira eyamukola? Laba, teyeesiga baddu be ne bamalayika be abalanga obusirusiru. Talisinga nnyo kubanga abo abasula mu nnyumba ez'ettaala, omusingi gwabwe guli mu nfuufu. Ababetentebwa okusooka ekiwojjolo bazikiririra mu kiseera ekiri wakati w'enkya n'akawungeezi. Babula emirembe gyonna nga tewali akissaako mwoyo. Omugwa gwabwe ogw'eweema tegusimbulwa mu nda yaabwe, bafa era awatali magezi.